Kwaniriza nate mu mawulire gaffe agabutikidde tugakuweereza butereevu ku Bukedde TV1 ne Aban TV. Ogakutuusaako nze Rose Kigongo Semwanga. Tugatandise n'omuvubuka alumiriza eddwaliro erya Old Kampala okumuggyamu ensigo ye ey'omukono ogwa kkono bwe yali agenze okumulongoosa omutwe oluvannyuma lw'okufuna akabenje aka bodaboda. Ono gwe tusanze ku yafeesi ya Lord Mayor ku City Hall wano mu Kampala agamba nti yeekanga okodda engulu ng'alina olukindo ku lubuto so nga terwalina buzibu bwonna. Mohamud Kabanda alumiriza abasawo ku ddwaliro lya Old Kampala okumuggyamu ensigo ye ey'okumukono ogwa kkono bwe yali agenze okumulongoosa omutwe ng'afunye akabenje ka bodaboda. Kabanda gwe tusanze ku ofiisi ya Lord Mayor mu Kampala agamba nti akabenje kano yakafuna 24 omwezi oguwedde mu bitundu by'e Lukulinaŋŋanda mu divisioni y'e Makindye. Agamba nti yeetwala ku ddwaliro eryasooka n'aweebwa obujjanjabi obusookerwako kyokka olw'okuba yali yeetaaga okulongoosebwa omutwe yagenda ku ddwaliro lya Old Kampala gye baamulongooseza. Nze nerinyisa boda okuva nafunira accident paka kalwaliro akalala. Kalwaliro nasookera ne bankuba eddagala okola ki mpaka first aid. First aid nentuuka ensambya nga siinaako wadde nakaki n'akawundu n'akamu ku mubiri gwange nga bwe nafuna accident nali siinaako wadde n'akawundu n'akamu nga nfuna internal bleeding. Ne ku mutwe tewali kiwundu. Agamba kyamukuba enkiku okudda engolo nga yeekanga bamulongooseza lubuto olutaaliko bukosefu bwonna era olwabuuza abasawo baamuddamu nga bwannyonnyola. Ne mbuuza dokita lwaki wansaze waneeno ate kino kyaki n'aŋŋamba awo twatujja samubode okugiteekawa maaso. Mu kutya okungi Kabanda agamba yagenda malwaliro amalala amanene okuli erya Mulago ayongera okwekebejjebwa olukindo lwe baamulongoosa wabula nga buli gy'atuuka bakamutemanga we yagibwamu ensigo. Nengera ku Malukumu nensanga nga balamu wano kidini kwe kukubira mukulu wange ne mugamba nga mbadde wano bandaga nsigo emu. Awo nfuna kaide ntuka tuyongere mpaka wa Mulago. Ninaku z'omwezi 3 ne tuyongere mpaka Mulago. Tuke Mulago nga balamu kyekimu. Kabanda agamba nti eky'okumuggyamu ensigo ye kyamukuba wala songa n'abasawo ku ddwaliro lino olupapula kwe yassa omukono nga bagenda kumulongoosa olwamaliriza tebaalumuddiza. Ono atuuse n'okulaga ebifaananyi bye nga tannalongoosebwa okakasa nti byayogera takonjera ddwaliro. Esinga okuluma we baasala wano wennyini weetali. Wano we baasala wennyini weetali. Lwaki teyali eno? Mu kiseera kino Kabanda agamba obulamu bwe buli matiga kuba waliwo emirimu gy'atasobola kwekolera n'asaba obwenkanya kuba n'abagambibwa okumuggyamu ensigo ye batandise okumulondoola. Walimu kayetugoberera twamanya nti oba yali yeyo twagala ne tuyingira buyingizi kkubo nesigala mu jjaamu. Lord Mayor Salongerias Lukwago yenyamidde olw'ekikolwa kino kyagambye nti abadde ng'awulira mu mawanga malala. Agamba nti akuddewo omusango ku poliisi ya Old Kampala era we bunaatuukira olunaku olw'enkya ng'eddwaliro lino amaze oddikuba mu mbuga z'amateeka. Era ensonga eno kyetugambye tugenda gikwata mu makubo abiri. Erimu criminal police case yaguddwawo dda ne civil eddwaliro tugenda ddikuba mu mbuga. Lukwago asabye etteeka ery'omuntu okutunda ebitundu by'omunda lyongere okwekenneenyezebwa nga terinayisibwa. Si kutaasa mukulu Muhammad ono Kabanda naye ne bannayuganda abalala ffenna aboolekedde obulabe buno kuba gwe nange tuli mu bulabe ekintu kino nga kigenda mu maaso. Tutuuseeko mu ddwaliro lya Old Kampala Dr. Faizo Kazibwe n'ategeeza nga bwe batasobola kwogera ku nsonga zino nga tebafunye lukusa okuva eri omulwadde. Naye ebintu ebyo bikwatagana na bulamu bw'oyo omwami ate omwami taliiwo kutuwa lukusa kwogera bintu bimukwatako. Ono ategeezezza nti ensonga zino mu kiseera kino ziri ku poliisi nga kati gye balinze. Tetulina nnyo kye tusobola kwogerako eyo ensonga ku ssaawa zino, maybe mu biseera ebijja nga bamaze okunyonyezebwa kuwedde. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyanga atubulidde nti omusango guno bagumanyi. Agamba nti bayise abakulira eddwaliro lino babayambeko mu kunoonyereza naye tebannagendayo. Tumaze okusaamuninga oba okuyita abasawo okuva mu ddwaliro ye kyagamba nti bamuggyeeko ki ensigo ze
ne twamuwadde ebbaluwa agende ku basawo baffe aba police surgeon bamukebere. Katulinda bbaluwa okuva eri police surgeon oba abasawo baffe, report okuva eri kuba police surgeon batuwe report bano naye bajje tubajjeko statement. Shamshad Naluja yakusakidde eggulire lino.